Kale weewaawo nkwaniriza gwe muganda wange atulaba gy'osinzira okuba nga te otulengera kwetooloola ensi yonna yonna kaswente oli bulungi. Bw'oba tonnaba subscribinga teweemotya ofollowinge YouTube channel yaffe eno Big Brother Uganda kw'oli. Naye nno of course amawulire gazze gatambula naye nange njagadde mbagabatuuseeko mbakakase era nga njagala okubagamba nti Ssaabasajja empologoma ya Buganda Beene Cuucu Nanta Wuunyikibwamu Landlord gwenjogerera nga mutaka kati nno ate mu butuufu akoze ka surprise k'akoze kakoze nga agudde bugwi tebibadde mu mawulire tebibadde mu kinga omulaba side awo ina wagukidde nga weefaananyiriza era ku mwalo actually gubadde mwalo naye nga abantu nga bakakasa nokakasa nti yooyo nti yooyo so Beene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda weetwogerera emitima egibadde gyewanise ennyo Abaganda egibadde gyewanise ennyo Bannayuganda egibadde gyewanise ennyo bakoddomi ba Buganda egibadde gyewanise ennyo bannyazaala ba Buganda egibadde gyewanise ennyo Baganda ba Buganda n'emikwano gya Buganda bonna olwaleero wetwogerera nga kimaze okukakasibwa era ne kikkaanyizibwako ne kitegeerekeka nti omutanda mwali ateredde nga bwe yatugamba jjukira nti kabidiyo abataka nno bino byonna bibaddewo abataka babadde kye bajje bakomewo okuva e Namibia jjukira baagenda ne babawunsinga bajjajjaffe naddala mulimu bajjajjaffe mulimu bemmanyi nga bajjajja Loomwa naye yaliko yagenda naye babawunsinga ekitabayisa bulungi nga womanyi ebintu eby'ennaku zino jjukira baali bataddemu transport okwepakira kugenda okwesuza okukola ki nga kye bagamba nti bagende naye bwe baatuuka ate waliwo akatambi akamu akaatambula nga kasitoopinga abataka bano bonna awo wennyini naye ng'eddwaliro bwo baalirabako kale ne bamalayoko ennaku kubanga baali bakumalayo lunaku ne betwala ku wiikisi awo naye ne bamala ne bakomawo era wetwogerera abataka naye tekitutte ebbanga ddene nnyo abataka nga bakomyewo ate kakati nnaku ntono nnyo essanyu ne libugaana Obuganda ne Uganda yonna okubeera nga wetwogerera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutaka era nga ali wano wennyini e Uganda. So ago nno amawulire geego sofa agali sayidi eno naye nga zino ensonga zibadde mpanvu nnyo jjukira zaalimu Katikkiro nga bwe mumanyi ba social media in-laws Katikkiro n'atuuka n'okutuuza olukiiko lw'abataka olwayitibwa obukubirire era n'agezaako okutugamba n'agamba ye talina bigambo by'atya ye musajja wa mutima ow'omutima abeera mugumu ng'ejjinja mmwe ne we mwogera abali ku social media mmwe ne we muleekaana mmwe ne we mwogera omweyogereze takusuuza kayanzike bw'atyo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda bwe yagezaako okutegeeza bwe yabadde agezaako okutegeeza bwe yagezaako okutegeeza Obuganda olukiiko olw'abataka olwatuula era nga abataka abasinga bonna baalulimu kulikayo Maasomogi kulikirayo ddala Beene tuli basanyufu nnyo okubeera ng'osiimye olabikeko eri abantu bo olabikeko eri Obuganda olabikeko eri abantu bo Bannayuganda kulikirayo ddala tweyongera okusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asobole okubeera ng'ate asuuka kijja kuba kyongera okuba ng'ate kituyamba ffenna ate leere addewo obugonvu emirimu giddemu gitambule emirimu gya Buganda emirimu gy'abantu be Abaganda bakoddomi b'Abaganda Baganda b'Abaganda bakulu b'Abaganda mikwano gy'Abaganda omanyi oyo ye waali awo ye waaligwa wetuuligwa
yoga agonde gunde bene maaso moji nga mulaba abantu babadde bafa essanyu abantu bamulabyeko nga bafa essanyu nga boogera kino boogera kiri kwegamba ng'abantu boogerera ddala ebintu n'ogamba bannange ate kino kyo kiki njagala kukuwulizaako ko osooka owulye nga babadde bagamba. Que dicen me falta los pies. Nangi. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi, emirimu giguutaanye, byogata biganya okugguka, tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultants and Agency obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna, bakumye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any guild registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira Arcade mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors, oba tukubireko Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Kale nga bw'owulidde abataka, nga bw'owulidde abatuuze, nga bw'owulidde Abaganda, nga bw'owulidde Bannayuganda nga basanyufu bya nsusso, nga bayitirivu nnyo okubeera nga bazzeemu ne balaba ku Beene, bazzeemu ate ne bamwoleka amaaso. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye n'alabikako eri Obuganda era olunaku olwaleero nga aguddewo, mu butuufu agudde bugwi nga tewali n'omu asuubira nti Beene asobola okulabikako eri Obuganda. Abantu bawulidde bulungi nnyo, abamu bagamba bannange yooyo, abalala bagamba bannange nze badde simulabangako, bannange yooyo Ssaabasajja, ne bakuba enduulu. Abantu nga basanyufu nnyo ebyensusso. Bannayuganda bonna babadde basanyufu nnyo ebyensusso nga bw'olabye vidiyo bw'ebadde ejja etambula era bw'ebadde etambula nno. Naye nno njagala okwongera okukakasa nti ekituufu kiri nti ensi nsanyufu olw'okuba nti Beene asiimye alabikeko eri Obuganda. Njagala ate okwebaza ggwe eyakanneeyungako oli ku Big Brother Uganda, subscribinga, olikinge, osharinge, ate nkusaba munnange oba oli awo ogende mu comment section bw'obanga olina obubaka bw'oyagala okutuukako, kisobola okubeera nga ate kituyambira ddala. Munnange ate era osobola okulanga naffe bw'ojja mu comment section oba osobola okuyita ku noti 75569668. Teweerabira bannaffe batufujjirira ensimbi oba batuteekamu ssente okubeera nga tutuuka nga tukutuusaako amawulire gano oli wa ddembe. Bannaffe aba Sheehan Standard Day and Boarding Primary School basangibwa mu Bulwa Zone wali e Rubaga. Osobola okutwalayo omwana okuviira ddala wansi mu nasale mpaka ate ku primary 7. Jjukira nti balina omukolo gwabwe nga 18 baselebrating emyaka 25 nga ate bali mu nsiike y'ebyenjigiriza. Bannaffe abaate Abanina Guest House nabo gye bali Namuŋŋoona, aba Top Care Restaurant nabo gye bali nnyo. Ate teweerabira mulimu bannaffe aba Glorious Consultants and Agency, bano batwala abantu bweru, bakufunira visa ebweru, bakufunira visa mu Canada ne mu America. Osobola okubafuna mu mbeera yonna. Basanga bali tebajjukira Arcade mu Ndeeba. Ate okwo kwennyini kwengatta bannaffe aba Mission Land Tours and Travel
nabo webali tobeerabira osobola okubayambisa okubeera nga batambuza ekintu kino ne kibeera nga tekitambulira ddala nnyo. N'abalala bangi nnyo ddala, naye nga mukwano gwange njagala okwebaza byonna by'obadde okola olw'okutuwagala otuwa obudde, olw'okutusaamu ate okubeera ng'otutaddemu ebintu bingi nnyo nga okutuwabula mu mbeera emu oba endala. Kamukwerekereze, kkiriza nti ekituufu kiri nti ago nago mawulire ga ssanyu nnyo agabuutikidde Obuganda. Beene amaze n'asiima n'alabikako eri Obuganda. Akuume atakuumira mpeera, ate tuddemu okuliziganya mu vidiyo yaffe ey'okubiri. Subscribing, liking, sharing, jangu mu comment section tunyumyemu mpola. Akuume nze Kaliisuubula musajja wa Kabaka, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Wulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa bafamire yo, weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 9 8 54 ne noti 7 4 6 9 7 Pizza Origin, tulya kyaddala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.